guno muzibu bayinza okutiisa, abajulizi bayinza okutya, ne ba parties omuwaabi n'omuwawaabirwa, omuwaabi nga ye Uganda eyinza okutya, Uganda eyinza okutya ebintu bino ensi okubimanya.
Abe Butambala twagala honorable waffe Muwanga Kivumbi tayatta mwamupatika k'ebisango byammwe omubwati ye mubaka ffe nawe munaakola batya oyo kwatufiira oba mutuwamba oba mutukola ki yawaffe tetujja kukyukakyuka tetujja kutya kuwakulakugira wano katumalira muwakudinga tabeena gisawali osula wano nga wanya Butambala oba nkitomera ne bakijjawo ne mpitawo kukkiriza muntu yenna yenna akulemesa okulaba ng'okola ekyo ky'ogwana okuba ng'okola ki kubanga tulina eddembe Katonda yali tukola ki taliwo mulala atuwa ddembe okuleka ani kati oyo yenna alowooza asinga Katonda. Expose them to intimidation, and risk inflaming public sentiment in a manner prejudicial to the fair administration of justice. It is therefore submission that exclusion of any form of live streaming and media does not derogate from the applicant's constitutional right to a fair hearing, but rather derogate from the applicant's constitutional right. Luli tebasobola kufuna
abantu abamala kumuyimirira mu bwangu kati nze ne munange the Honorable Francis Zake ne mwanyi nawe tubaddewo leero Masitula mweyimirira era ekikoze obubi nti leero tekiyiseemu kya kuba nti bamuwa beiro olw'okuba wabaddewo ebiziyiza wabaddewo state attorney aleesewo ekiziyiza ekyo ng'agamba nti omusango guno wandiwuliddwa nga bannamawulire tebaliwo. Kati ekyo kireese kweyimirira munnaffe Muwanga kubeera ndi kukyerebwa era tusuubira nti akaseera ke bawadde bapuliida baffe paka olwokutaano gajja kutuyamba kulaba nti Muwanga Kivumbi eddembe lye limuweebwa ssemateeka kweyimirirwa abeere nti awoza omusango guno ng'ali bweru gikya kuyitamu ku lwokutaano. Obulire butabeera nti babeerawo mu musango guno nga bakutambuza ensi yonna emanye biki ebigenda mu kooti buwulirwa ku lwokutaano lwe tukomawo wano. State egambye ensonga eziri mu maaso ga kooti nsonga za butujju. Ye reason gyewadde twagala tutereeze ensonga eyo. Ensonga eziri mu kooti essaawa eno za lukuŋŋaana si za butujju. Ekyokubiri, omuwaabi wa gavumenti ensonga bbiri zataddeyo zizino. Agambye ayagala okuprotectinga ba parties. Ba parties bali babiri. Parties abali mu kooti eno ye Uganda ne the Honorable Muwanga Kivumbi. Ekisooka Uganda gye boogerako mu mateeka baba bali presentinga banna-Uganda. Tebannatulagayo munna-Uganda complaininga in the first place. Ekyokubiri, pate owokubiri the Honorable Muwanga Kivumbi tannabakkaayana ntayagala mawulire. Kati bw'ogatta ensonga ssatu nti agamba omusango gwa butujju si gwa butujju gwa lukuŋŋaana. Ekyokubiri ng'agamba nti problem eri kuba parties abali mu kooti eno ye Uganda representinga banna-Uganda batannabakkaayana ne the Honorable Muwanga Kivumbi agamba nti ye talina nkaayana bannamawulire kubaayo. Okiraba nti demokrasiya ayonooneka oba afiira mu nzikiza. Kakati n'obwenkanya bufiira mu nzikiza. Bannaffe abakiikiridde state basaba omulamuzi agobe bannamawulire mu kooti ye omusango guno guwulirwe mu nzikiza. Ekyo si kituufu era tukiwakanya. Bw'obanga kyokola kituufu era kiri mu mateeka tekirina buzibu, lwaki oba oyagala kutambulira mu nkukutu? Tubeere beerufu, omusango muba mugireese nga mulina obujulizi n'ebirala, buli kimu kibeere mu lwatu, kibeere mu ttaala nga temulina kye mukweka. Tetubasaba bannaffe abakiikiridde state just babeere organized, beeteekete ku bulungi. Kubanga mulabe ne leero abadde asoma charges n'agattako ne terrorism. Fe abamujjukiza nti eyo teriiku ku fayiro eno. Eno fayiro eriko inciting violence, managing unlawful society, ebya terrorism mubijjeewa. So kasita beeteekateeka obulungi, tubakubiriza beeteeketeeka obulungi bajje nga bali organized baleme kutya bamawulire. Obanga byokola bituufu nga biri mu mateeka era nga tebirina buzibu. Abamawulire eggwanga teririna buzibu lyagala okugoberera likakase omuntu ono gwemugaa nti musajja mubi nnyo era mulina n'obujulizi obulaga nti musajja mubi nnyo, lwaki temwagala bannayuganda bakkiriziganye nammwe? Musango guno muzibu bayinza okutiisa, abajulizi bayinza okutya ne ba parties omuwaabi n'omuwawaabirwa. Omuwaabi nga ye Uganda eyinza okutya, Uganda eyinza okutya ebintu bino ensi okubimanya. Demokrasiya mu Luganda. Tuze tukyogera lunye nti demokrasiya ayonooneka oba afiira mu nzikiza. Kakati n'obwenkanya bufiira mu nzikiza. Bannaffe abakiikiridde state basaba omulamuzi agobe bannamawulire mu kooti ye omusango guno guwulirwe mu nzikiza. Ekyo si kituufu era tukiwakanya. Bw'obanga kyokola kituufu era kiri mu mateeka tekirina buzibu, lwaki oba oyagala kutambulira mu nkukutu? Tubeere beerufu, omusango muba mugireese nga mulina obujulizi n'ebirala, buli kimu kibeere mu lwatu, kibeere mu ttaala nga temulina kye mukweka.
kitubasaba bannaffe abakiikiridde state just babeere organized beetekete ku bulungi kubanga mulabe ne leero abadde asoma charges n'agattako ne terrorism fe abamujjukiza nti eyo teriiku ku fayiro eno fayiro eriko inciting violence managing unlawful society ebya terrorism mubijjeewa so kasita beeteekateeka obulungi tubakubiriza beeteeketeeka obulungi bajje nga bali organized baleme kutya baamawulire obanga byokola bituufu nga biri mu mateeka era nga tebirina buzibu abamawulire eggwanga teririna buzibu lyagala okugoberera likakase omuntu ono gwemugaa nti musajja mubi nnyo era mulina n'obujulizi obulaga nti musajja mubi nnyo lwaki temwagala bannayuganda bakkiriziganye nammwe banakkiriziganya batya nammwe nga tebalabe bujulizi bwe muleese so ekyo tukiwakanya katusubire nti ne kooti ejja kukkiriziganya naffe nti ensonga eno ewulirwe mu lwatu wano ebutambala ku kooti kweyimirira nzize wano obutambala ku kooti kweyimirira munaffe Honorable Muwanga Kivumbi abadde aleeteddwa kweyimirirwa afulume nga ekyo kimu ku eddembe lye erimu ewase mateeka luli tebasobola kufuna abantu abamala kumuyimirira mu bwangu kati nze ne munange the Honorable Francis Zake ne mwanyi nawe tubaddewo leero masitula mweyimirira era ekikoze obubi nti leero tekiyiseemu kya kuba nti bamuwa beyiro lw'okuba wabaddewo ebiziyiza wabaddewo state attorney aleesewo ekiziyiza ekyo ng'agamba nti omusango guno wandiwuliddwa nga bannamawulire tebaliwo kati ekyo kireese kweyimirira munaffe Muwanga kubeera ndi kukyereba era tusuubira nti akaseera ke bawadde bapuliida baffe paka olwokutaano gajja kutuyamba kulaba nti Muwanga Kivumbi eddembe lye limuweewase mateeka kweyimirirwa abeere nti awoza omusango guno ng'ali bweru gikya kuyitamu ku lwokutaano janukula ku ky'okuggalira ab'amawulire kyebasabye kooti eggalira ab'amawulire bweru naye egenda kutwanukula ku ky'okusaba kwaffe okwokweyimirira omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi ebyoluganda bimaze ndiwadde emboge gavumenti asabye kooti bakkirize okugaana ab'amawulire okuweereza obutereevu mpewo zammwe ebigenda mu maaso kubanga omusango guno muzibu bayinza okutiisa abajulizi bayinza okutya ne ba parties omuwaabi n'omuwawaabirwa omuwaabi nga ye Uganda eyinza okutya ebintu bino ensobola okubimanya naye ne tugamba ye omwami Muwanga Kivumbi bino ye tebimutiisa nsi kubimanya bamuvunaana obutujju twagala ensi emanye ayagala ensi emanye bamuvunaana okuddukanya akabiina k'abantu k'abamenyi b'amateeka ayagala ensi ebimanye bamuvunaana okukuma omuliro mu bantu nawulira omukadde nga agamba omuliro okuma gwaki oba yakuma omuliro mu bantu ye ayagala ensi ebimanye takiinaako mutawaana naye yo Uganda etya nti singa binaatambula ku mikutu abajulizi bayinza okutya n'eyamuwawaabira ayinza okutya ebiwandiiko n'amateeka bigalagira biki bye weetaaga okuteeka mu lujjudde nga kooti tennaba kukkiriza kuggalawo kamera z'abantu ekyokubiri ne tuleeta abantu abalala abamweyimirira nga tugatta ku be twasooka okuleeta amannya gavumenti twali twagagiweereza dda ne gye babeera namba zaabwe ez'amasimu n'endagamuntu bwe beeyagala okubanoonyerezaako bakikwangala ng'ebadde erina obudde naye ne basaba ne bagamba ekyo basaba bakyanukule ku lunaku olulala olunaku lwokutaano ekya kamera omulamuzi tannaba kukisalawo tannaba kubakkiriza era kati kamera zibadde zikola kyemukuba mulaba tabaganye
nabagamba nti mutusabire nga nammwe bwe mwesabira. Ekiri atabaala n'asigadde eka. Temukubanga mu ngalo nga batutwala. Wabula bwe mulabanga batutwala bwe batosobola tulwanirira naawe weekweke. N'olwekyo obutujju twagala ensi emanye. Ayagala ensi emanye. Bamuvunaana okuddukanya akabiina k'abantu k'abamenyi b'amateeka, ayagala ensi ebimanye. Bamuvunaana okukuma omuliro mu bantu, nawulira omukadde ng'agamba omuliro okuma gwaki. Oba yakuma omuliro mu bantu ye ayagala ensi ebimanye, takiinaako mutawaana. Naye yo Uganda etya nti singa binaatambula ku mikutu abajulizi bayinza okutya n'eyamuwawaabira ayinza okutya. Netugamba nti ekyo batukkirize tukiddemu enkya, baleetere ebiwandiiko n'amateeka bigalagira biki bye weetaaga okuteeka mu lujjudde nga kkooti tennabakukkiriza kuggalawo kamera z'abantu. Ekyokubiri ne tuleeta abantu abalala abamweyimirira nga tugatta ku be twasooka okuleeta. Amannya gavumenti twali twagagiweereza dda ne gye babeera, namba zaabwe ez'amasimu n'endagamuntu. Bwe beeyagala okubanoonyerezaako bakikwangala ng'ebadde erina obudde. Naye ne basaba ne bagamba ekyo basaba bakyanukule ku lunaku olulala, olunaku lw'okutaano. Ekya kamera omulamuzi tannaba kukibire nga nammwe bwe mwesabira. Ekiri atabaala n'asigadde eka. Temukubanga mu ngalo nga batutwala. Wabula bwe mulabanga batutwala bwe batosobola tulwanirira naawe weekweke. N'olwekyo ensonga tugenda kuziddira ezo ku lunaku lw'okutaano esabbiiti eno. Kyebasabye kkooti egadde ab'amawulire ebweru. Naye egenda kutwanukula ku ky'okusaba kwaffe okw'okweyimirira omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi. Ebyoluganda